abakazi ababiri bannaffe abaisiraamu kikirizibwa kuba n'abakazi abasukka mu omu noona abakazi abaleeta proposal yaabwe nti watyanga n'omukazi bamukkiriza okuba n'abasajja ababiri ng'omukyala ali awo nga yafumbirwa kiganda naye nga yafumbirwa ne mukiibi kati andi awo bayibuli weegambira mu kitabo kya lubereberye essula nga ya 6 ti ensi neegwa eddalu mukama katonda naga nti nejjusiza kubanga nakola omuntu kati kyebayita okulaluka daluzoole baliyita ddalu kubanga ekintu kyolabira ddala nga ne mu butonde tekiriiyo lwaki okireeta ne mu byafaayo tekina gikyali kibadde omukazi okubeera n'abasajja abasusse ku omu waliwo n'ensonga ezimala ne common sense yokka ekulaga tekisoboka. Tulina bayibuli eno erina dispensation ez'enjawulo oba emirembe egy'enjawulo. Tulina omulembe mu bayibuli katonda we yali yaweevingira nakkiriza omusajja awasa abakazi abasukka ku omu mu ndagaano enkadde ojja kirabanga gyekiri ti badawudi balina basukka ku omu, kabaka gundi yalina basukka ku omu, negundi yalina basukka ku omu mu mulembe ogwo ogw'endagaano enkadde. Naye era tetulabayo mukazi mu ndagaano nkadde ng'alina babiri, tetumulabayo omukazi olw'ensonga zino ze ŋŋenda okuwa. Ensonga ezimu ziri scientific, endala ziri psychological, endala common sense. Kati omukazi bw'abeera n'abasajja abasusse ku omu tugambe ng'alina bana olwa ssente ze z'alina nga yabawasiza olw'obusobozi bwe alina bana. Nze mbuuza kati bw'afuna olubuto luba lwani? Bamuyinda kumuzaala. Kati ani ajjanjaba olubuto olwo ku basajja abana ani alujjanjaba? Baba ku Chinese bagamba nti ani akalengedde DNA buli omu ajjanjaba ne balinda DNA results. Kaka tolabangako kavuyo kubanga omusajja engeri Katonda gye yamutondamu singa kyali tukitwale nti singa kyali kikkirizibwa omusajja Katonda engeri gye yamutonda alina obusobozi bw'abanga alina abakazi abasukka ku omu alina obusobozi bwonna okubawa embuto bonna mu mwaka gwe gumu bonna era bonna ne bazaala ne wabanga ku bonna tewali afiiriddwa bonna bazadde. Kati ate gwe omukazi tolina busobozi kwetikka mbuto nnya n'ogamba mulaba mulimu olwa mukiibi mulimu olwa kiganda mulimu olwa musoke kati bonna tewali ajja kufiirwa era bwenna agenda okuzaala bonna bajjanja nolwekyo tewali loosi tekiriiyo naawe okiraba nga tekiriiyo. Kati ekyo kye baproposinga daluzoole ebazumba nabo boogera omanye ensi ne proposinze eddalu lingi nnyo naye nirimala ate ne bafiira mu geemu yaabwe nga nabo bennyini kye baproposinga balaba kibatabuseeko. Olaba n'abazungu badde batembeeta ebisiyaga abasajja n'abakazi nga bagamba ya biriibwe naye kati batandise okubyajjusa nabo kuba waliwo embeera ez'abataayiza kuba yeri Katonda mu gulupu yalaba nga babitembeeta nga babiwagira nadda mu katebe ke n'abasekera n'agamba basekeredde kambalabe oba mumalako kubanga ekimu ku byabataayiza wangi e Bulaaya bayawula toilet ez'abasajja n'abakazi wangi mu nsi eziri civilized wabawo toilet nga kuliko akagambo women men kati mubeera muli awo muli bakazi muli mu washroom yamu nga kimukiibi ekirina ebirevu kiyingidde mu washroom muganda ono omusajja tazze tukwata ffe tumanyira ku kinti wakonvatinga wafuukadde ekigwagwa era naye tukulaba nga oli out of order oyingidde otya mu toyi yaffe kati oyagala kuyingira wamala okwefula omukazi ate oyina ebirevu ogenda kuyingira mu eriwa kati ebyemizanyo byabasoomozeza kubanga bino ebisajja ebyefuula byagala kudduka n'abakazi nga abakazi bali mu kudduka kakati badduka olw'okuba yalina masozi emisiwa ng'abasinga kati nebagamba ne batandika okutegeera nti basalawo bubi kirabika eri Katonda muggulu naye abadde abasekeranga gandi mbalinze mu kkoona kati batandise okugamba bw'oba oli musajja ne bw'oba wakonvatinga nga wakyusa genda oddukire mu basajja bano kati n'asigalawo wakati talina gyagwa. Era omukulembeze waabwe yabagambye nti ye kati amanyi genders bbiri you either female andi bafiiridde mu geemu tekyali kubuuzaabuuzabafiiridde mu firimu yaabwe nga bwe wazaalibwa bw'olina okukula ekyo bayita confusion bakita eddalu olina lwolikola nga naye kati toligusa ekintu ky'omusajja nkulaze ne mu mulembe
we gwali nga polygamy ekkirizibwa era abasajja bokka be bali entitled kubanga ne mu butonde okirabayo nti ewakaawo mu compound yo osobola okubeera n'enkoko empanga ng'ogiraba enseera nnya zigigoberera oba enseera 5 naye tojjalina wejja kisiŋŋaana nga enseera emu yeetooloddwa empanga 5 tekisoboka. zeruma ne zivaawo olutalo olubeerawo lumanyi emu yokka yesigalawo olutalo olumanyi awo lubeerawo kiri eri mu DNA kiri mu butonde kiri Katonda yakiteeka eri mu ndowooza gye kiri si kyabwe abakyala nga tuwumbawumba Bishop amateeka gano n'ennongooso ez'enjawulo ezo ezirabika nti zongera zireetebwa kutabangula kankose ekigambo kutabangula abali emabega waakyo ng'ogyeko okutabangula kuno force kyeba ebaleetera okuba n'obuvumu kubanga bwe badde ndaba ebibiina by'abakyala ebivaayo okwogera ku nsonga eno tebyogeza mbeera ya bukkakamu waliwo eneŋŋambye nti bo kigenda kyabwe kusaanyaawo obufumbo bugwerewo ddala baani abali mabega waabwe mu kuseesaamu ennyo mu kwetegereza abavujjirizi tebabulamu baludde nga batwepikira ewoteeri ezo zolaba mu kibuga ezo ewoteeri singa ofunanga obudde n'ogendangamu mu ssaawa ezakakati zino ennya ojja kusiŋŋanayo ebintu ebyewunyisa mu mawoteeri ago workshops zibeera omu nga breakfast meetings zibeera omu nga zitudde ziteesa ebyamagezi n'ebyobusiru workshop eziri mu kuteesa ku abortion zijjudde mu mawoteeri omwo bakola strategy abortion tugiyisaawo tutya kino tukiyisaawo tutya kino tukiyingiza tutya mu tteeka they are lobbying bakola ekyo nekisoboka katolisi bigenda okujja mu parliament batandika obiteesaako eri emabega mu kateni wabeerayo abavujjirizi abaagala okuyisaawo ekyabwe nga bagamba singa tubaleetera kano ke baagala nemabega tuteekawo bino tuzizikeyo na kino kijjireko kano bwe kabasanyusa bakakkirize kati kibula tulina okwetegereza ennyo naffe abataasoma amateeka kati ennaku zino tukanula amaaso n'osoma nyukuta ku nyukuta nobagamba bayi kino kitegeeza ki nyina ekitongole ekimu kyali kituwa license erinnya sijja lyogerawa nagenda okusoma license ng'ebimu ku bye batugamba bye tulina okwegendereza ennyo tetuteekwa kusosola bannaffe olwa genda olwa n'ebirala ne sex orientation nembagamba nempanika omukono nembagamba abayi kino mumanyi kyekitegeeza naye bannaffe abamu abali mu industry yemu eyo bo baali basayinize dda ntukkiriza nimbagamba mmwe musayinize lwa butamanya nze manyi kye bayita sex orientation nti tetuteekwa kubasosola nga twesigama ku sex orientation nimbagamba eggwanga eryakoze dde etteeka nga ligamba ebisiyaga tebijja kuliibwa ate bwoleetamu ntya kino nti toteekwa kugaana kuwa bantu mirimu toteekwa kugaana kugira bwoti olwa sex orientationism nibagamba kyo tekiriyo kino e Bulaaya kitegeeza kirala kitegeeza muntu engeri ye gye yabitegera oba engeri engeri gyabinyumirwa gyabikola okiwulidde nembaga kino kikyamu mukijjeemu kakati naye ngaebitongole bijjudde omwo mu woteeri mu mawoteeri omwo mu breakfast ez'enjawulo ku workshop ez'enjawulo gye bakolera strategy zonna ezaagala tuyingiza mu buli bugwagwa kati digenda okujja lino etteeka olusi mu parliament nga bo bali mu mugongo baagala okukusa ebyabwe nabwe biyingiremu. Nga tumaliriza era ng'osibula olina enjiri gye wabuulira ng'eyogera yali eyogera nnyo era ku nsonga eyo ey'obufumbo bw'ebikukujju n'otunuulira amawanga ag'enjawulo agaali gatandise okukkiriza okuyisaamu amateeka ago n'ogamba nti wakozesa kigambo kyali kya Lunyarwanda ndowooza bagamba kiramufashe kiramujaaye kakati njagala kutunuulira abalaba terefayina ku ssaawa ya leero ng'obasiibula bw'obaka ki bw'oyinza okubawa nga obatangira obutakola tteeka lirimu bikyamu bigenda kubanyweza kubalya bye basaanyewo nga tebamanyi obubaka obusembayo. Ekisooka ffenna twagale eggwanga lyaffe ate tufe nnyo ku mulembe ogugenda okuddawo tugenda gulekera ki abaana baffe tugenda balekera ki kubanga twandibanga ffe tuli mu kugenda naye betuleseewo tubalekedde ki tuleme kubeera selfish kwerowoozaako lwaleero lukkalukka tusime omusingi omugumu abaana baffe gwe balizimbako eggwanga lino enkya. Greed ey'ensimbi tugikendeeze kuba yereetedde abantu obutalowooza ku lwankya
olinaga nze ke bampadde olwaliro kamala nyina okukatetenkanya nyina okukigusa abaana balikola ezaabwe zirinda bwolwange endowooza eyo tugiveeko nolwekyo tukole ebintu nga tetukoze bbomu ezigenda okutulika enkya nga ffe tetuliiwo abaana balyoke bajje ku malaalo batukuba emiggo bagende bano be babikola tubakube simanyi okiwulidde tukendeeza omululu tukole ebintu nga ffenna tulaba tebirimu hidden agenda kati ku kyetteeka lino marriage bill nene endala yino bagiyita sex offences tulina ogyegendereza nga tugikola kubanga munda muyo tulina okwegendereza kubanga ebulaaya mu sex offences ebulaaya mulimu n'ekigamba nti mukiibi asobola okurepinga mukazi w'ekiro kayamuwasa era omukazi nakera muyombamu katono n'agamba kati ngenda kukuwabira okumala emyezi 6 obadde ondeepinga kubanga muyombedde ekirala era okukakana nga bakunonye nga bakututte mu kooti kuyimira mu maaso g'omulamuzi baga bakuvunaana omusango mukyala wakuvunaana omurepinga okuva ku mwezi gw'omukaaga obadde ngaomurepinga bulepinsi okukakana nga obufumbo bukutamye ng'obuvuddemu tugabane ebintu fumbo nga bufa kati eno naye tuteeka liri awo naye gwe mukutegeeraako omusajja ddi lwalepinga mukazi waate ye kati mukisenga ani yabaddeyo ani agenda okuleeta obujulizi nti yamulepinze oba teyamulepinze ani yabaddeyo sibula bishop bannange mwebale okubanga mutuwuliriza katonda ffe atuyambe ffenna ensonga zino ffenna buli muntu asobola okuteekamu inipoti agiteekemu biiru zino ndooza ziri available ku mitimbagano gya palamenti oli wadde mbogenda n'odownload nga naawe n'osomamu n'okola inipoti yo ffenna tuli bannayuganda ffenna uganda tujagale mbebaza okubanga mbaddeyo nga mutulaba sibu naawe nkwebaza okunkyaza ku BBS eyaffe omukama akutuweera omukisa awangaale Ssaabasajja kabaka wa Buganda tweyanze ege program bwetyo bwegenze Bishop Daudi Kiganda wa Christian Focus Center ensonga bwatu bwazinyonyodde era agamba nti akyeyongera ddala ogenda mu parliament okubaako ensonga zanyonyola n'okwongera okutereeza oba oliawo etteeka lifulume nga lya makulu era nga ligasa abantu bonna so si kubaamu naye hidden agenda sigala ku telefayina eyaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.